Kigambibwa nti ku ssaawa 5 ez'okumakya akabinja k'abavubuka ababadde n'amajambiya balumbye ekifo kya Zara ekya Fortbet ekisangibwa ekitemo mu Kyengera Town Council ne basiba abakozi baamu emiguwa nga wano abakozi abamu bakubye enduulu esombodde abatuuze nabo ne bakwatako babiri nga bano babakubye emiggo nga poliisi y'ensangi weetuukidde nga taasiibewo taasulewo oyo ali ku mimwa gy'abantu. Piki ogenda wali ku Fortbet ng'ogenze kulaba mupiira oba wakagirekawo wabweru ogenda okudda nga teriiwo kati bano be bamu kubateeberezebwa kuba ababbi. Alabika bakwata n'abakazi abo kati. Nagenze ku poliisi kulipoti basanze edduuka baalimenye ekiteeka bungi nnyo era tukooya ababbi. Ababbi basisse. Beetaaga operation z'emisana buli lunaku n'ekyokkole. Kituufu tebandibye kuba bali myaka gyaffe ffe nga tugenda tumugazikiki ne tuwonja. Gavumenti bakolera enteekateeka babatwale babajjanjabe babasibe bakolere ekibonerezo kyabwe. Abasajja ababbi bonna buli mubbi gwe tunaakwatako babasibe tusibwa tukoyo tubba tukola ne tukola akatini ne bakatutwalako ate batutwalako akatini n'obulamu bwaffe ne babutwala batwagazaaki. Abantu bagamba nti obubbi buyitiridde mu kitundu kyabwe nga kino bakitadde ku bavubuka batayagala kukola. Bungi abakola emirimu tewali abantu abatalina mirimu bangi mu bitundu byaffe bubbi bungi buli kamu bakabba edduuka abantu balaba bateekako obuuma obufumamu kati nibo tinosanga bakubbi. Baana tebagala kukola owulira okuganda okukola omaze okukola akanukira ku motoka omwana omwita twala ettooka agaana obusajja tekaka kuwulira bubi abaana tebagala kukola omwana wo ne batukola okufaanana bwali nga bw'omulaba n'okeera n'omuzaala n'omukuza n'atuka okwekola ebyo. wala bavubuka wala buli mukawala ayige kukola bayige kukola balibakutaya kukyalo nga gavumenti bakolere enteekateeka abaana abavubuka bafune ebyokukola balekerawo okubba teyandibbye nga alina ebyokukola. Ffe nga tugenda ne tukola mpola ne tukayiya mpola abasajja bo batubbira ddala wadde sente tezirabika abasajja bayiye mpola bakole oshegera muganda wange nabo bakole piki bagabaza bwerere kati bagende bajeyo zipiki bakole wano abantu batunda amatooke bafune amatooke wanige bakole ebyo ebyokubba obubbi tebikola muganda wange. Meeya w'Ekyengera Town Council Mathias Walukagga avumiridde ekikolwa ekikoleddwa abavubuka bano kyokka kino kitadde ku bbula ly'emirimu mu ggwanga. Nagganga y'abaana nga 8 10 bavubuka bato yinza okubuuliza nga mulimu n'abayivu mulimu n'abalina diguri abaana tebalina mirimu. Tujja kusooka tunenye sisitimu ya gavumenti nti gye mwakoma okwekomya emirimu ne mugibeeramu nga kagurupu kamwako status quo nombeera nga muyina emirimu mweka. Eno society gye musagulira emitawaana abaana balumba ffe abatagaba mirimu. N'olwekyo muyina eno sisitimu ya Uganda eyina okutereera okulaba nga abaana basoma nga bye basomera we balinga emirimu weegiri. Kati wali mirimu emisana tukutuku omuntu okuditamininga najja emisana tuku wano ku bedi n'agamba oba nfa kanfe kubanga omuntu agamba nti okufa obwavu nfe sasi ne bajja nvumirira ekikolwa ekyo ekyabavubuka kubanga muli bato mufune obulimu obutonotono kubanga gye musomeredde tegiriwo ne bagibawo egiri bagiwa balondemu bino bya muganda wange kojja wange. Ono akubiriza abantu abalina bizinesi mu kitundu kino okwongera okuziteekako obukuumi obw'amaanyi kibayambeko obutafiirizibwa bakyala kimpadde. Lumbi wano emisana tuku nga bwolaba Fortbet era ensawo ya ssente yonna bagitutte naye abasinga obungi badduse abamu tubakutte. Kira omulanga mwenna abalina bizinesi ezikola emisana nga zikola ssente nga balaba Fortbet abalina supermarket abalina hardwares aba mobile money mubeere mufune abasirikale ababeerawo abakuuma. Golaba ng'akola obusente obutono omunyiika n'emitwalo 5-7 yo omubbi bw'afuna 7 omuyaya alaba nga afunye akawumbi. Mufune abasirikale ng'akumira omutwalo nga gumu mu kitundu emisana mubeere seefu. Mu kiseera kino abakwatiddwa batwaliddwa mu ddwaliro e Mulago okufuna obujjanjabi nga ne poliisi bw'ekola okunoonyereza.